Anthony Wameli Yebowa yazalibwa ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'omunaana omwaka 1978 mu disitulikiti y'e Namisindwa mu bbendobendo ly'e Bugishu mu buvanjuba obwa Uganda. Era Wameli ng'abamu baali bamumanyi nga munnamateeka, omulamuzi, omusumba, omuzannyi w'omupiira n'ebirala. Nga bwe yali ettolo St. Peters yali chairman of the college mu mupiira. N'okudduka emisinde yali yatufunirako sente. Waliyo omwana we asooka bamuyita Ebeneza yali ali ku ssomero, kati essomero eryo lyasomeramu ne baorganizinga emisinde ekyabazadde, kati bwe yadduka ye yasinga ne bamwasingi $1.5 nga yasinze abazadde bonna okudduka. Byemizanyo abadde n'ebintu ebirala bwebyo naye ebyo byensinze okwogerako kubanga nabirabako era nange ne sente nenziryako. Anthony Wameli yazalibwa omwami n'omukyala Petronina Nambuya ne Lukoya Francis, wabula nga taata w'ono ye yali yafa dda. Baddemu kwa kubonaabona n'okusoma kubaddemu kwa kubonaabona, naye mukuliza nga twasooka nga tuli ne taata we wamu, naye ekiseera ne kituuka n'afuna accident n'abeera nga abeera waka nga takola, naye nze nensigalayo ng'ate nina abaana abalala n'entwala omugenzi mu maaso. Wameli yasoma era ng'okusoma kwe yakutandikira mu kamo kya Islamic Nasaran Primary Bokedi College Kachonga nga taneegatta ku ssettendekero wa Makerere okusoma amateeka mu mwaka ogwa 2000 nga bwe yavaawo yagenda ku bbanguliro ery'abannamateeka ku LDC era ng'ono yatikkirwa bachelor's degree mu biomedical sciences. Ono yaweerezako ng'omuwaabi wa gavumenti era nga wano we yafuulibwa omulamuzi wa kkooti esookerwako e Nakasongola gye yaweereza emyaka 3 era nti egimu ku misango gye yakolako yasanga okusoomoozebwa okuva eri abantu abajjanga mu maaso ge nga tebalina busobozi ssaako n'obuli bw'enguzi. Ono yasalawo n'alekulira omulimu guno era n'atandikawo kampuni ey'abannamateeka eya Wameli and Company Advocates ewandegeya era ng'eno eyisizaamu bannamateeka abawerako. But what made me cry? Somebody bedridden. Is bedridden. It's not working. It's not earning. He has given me a lot of money. Yes. Asara musango mufeba kubanga oli omukyala mukadde enguzi musumba namubuuza kati musango gwadde waliwa lwakusatu n'akutulamu nakakaatu ne fayiri zonna omukyalo ono katunoonye munamateeka anaamukiikirira nawankubadde tafunye munamateeka asobola omweyibirira keesi ye kangi startinge nkole ki gigoberere bulungi. Omukyalo omukadde yafuna justice. Yesu yebazibu ne bamudiza ettaka lye abaali baagala okubeera ettaka lye mu luweero omu bonna ne babisazaamu. Yesu yebazibu. Musumba bamuwa enkoko, omukyalo yamuwa enkoko. Abantu abali mu buyinza abali mu bifo ebyenjawulo ebisobola okuyamba abantu abalala ng'omuntu ayimiridde mu maaso g'okufuna obwenkanya, mbasaba abantu bawe obwenkanya. Ono ye mutandisi era omusumba omukulu ow'ekkanisa eya Ebenezer Faith Ministries e Kanyanya ng'era we yafiira ono yali awozezza emisango egiwerako okwali ogwa Kyagulanyi Ssentamu bwe yawawaabira Pulezidenti Museveni n'akakiiko ak'ebyokulonda ng'awakanya ebyava mu kalulu aka 2021, omusango gw'abateeberezebwa okukola obulumbaganyi ku Gen. Katumba Wamala, omusango gwa Jamiru Mukulu n'emisango emirala era nga we yafiira nga yakulira bannamateeka mu kibiina ekya NUP. Yakwatiddwa jjo n'aswazibwa omusajja yadde ayambadde nga presidential candidate ne bamuwalula ne bamukuba ku ttaka ne bakasuka mu mmotoka ne bamaze olunaku lulamba mu bbugumu ng'atalidde bamukubye tiyagaasi bamwokyezza amabavu ogalaba mu ngalo. So kati ezo zonna human rights violations ze tukompilinga ze tugenda okuba nga twekubirako enduulu ezo nga totadde ku ziri ze yali tanaba kulangirira ng'ali Arua emmotoka ye ekyali Arua ku police. The qualification of the first respondent, President Museveni, to contest and be elected as the President of Uganda
because according to us and according to our petition, the amended version, he was not qualified at the time he was elected. He was not qualified to be a president of Uganda. If you read the Presidential Elections Act, it disqualifies a particular type of people, and this particular type we are talking about is anyone who has anything, any role, any office they hold that has something to do with or is connected to the electoral process or to elections. Ono olw'omulimu guno ogw'okuwoza emisango ku bwereere ekibiina eky'abannamateeka ekya Uganda Law Society kyamulonda nga Best Criminal Defence Lawyer ow'omwaka 2022. Kitegeeza omuntu yenna bw'ateekayo okusaba mu kkooti okw'okweyimirirwa ateeka okuba nga ayanguyirwa okuweebwa olunaku ekitanaba kubeerawo, so kimalamu amaanyi naye tetugenda kupowa. Tujja kugenda mu maaso paka nga batuwadde olunaku oba nga batuwulidde ensonga lwaki tebatuwa lunaku oba oli kubanga zino record ebintu bye twogerako by'abaana n'abazzukulu biribaawo, so oli bw'abanga alina ensonga lwaki takoze kintu mu mateeka kiba kya bugunjufu okuwandiika kubanga tulina endagiriro yaffe tugamba nti sibawadde kintu bwe kiti olw'ensonga bwenti oba nduddewo okubawa olunaku olw'ensonga nti kkooti eyimiridde bweti ne bweti, naye oli bw'asirika obusirisi otandika okwebuuza ebibuuzo bingi. Ono olw'okwagala kwe yalina ery'obuweereza eri omuntu wa wansi yasalawo n'ayingira ebyobufuzi era nga yesimbawo ku kkaadi eya NUP ennamisindwa mu kalulu ka 2021 wabula ab'ebyokwerinda baamukwata ne bamusibira mu kaduukulu mpaka okulonda lwe kwaggwa. Olw'okugoberera amateeka n'enfuga y'amateeka ono yasalawo agende mu kkooti era ng'abantu ab'enjawulo betwogeddeko nabo ku kufa kwa Wameli bagamba bwe bati. Nga mumuntu wa Katonda ayingiddewo wali mu ofiisi ya chairman wa Kosasi. Awo. Wetukwatira nga so kikulu ekyo emese nyabadde njagala okubawa kibuli omu w'oli kino kikuyigirize nti osobola okuweereza Katonda buli ngeri yonna. Katonda n'abeera musiimu eyo gyali era n'eggwanga ne libuganyulwamu kubanga otambulira ku mazima buli kyokola kyaba. Neera kanso yoyo omu ku abo betujjukira nti kampani eya Wameli Company Advocates ebadde edefendinze ba MPs bamji. So olubadde batukwata ne bateeka mu makomera ng'oba oli awo tubabagumu nti munnaffe kanso Wameli gyali ajja kujja tulwanire mu mbeera zonna. Ono ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokubiri 2024 awezezza omwaka mulamba ng'atuvudde ku maaso wabula abantu ab'enjawulo bakyamujjukira. Yaweereza eggwanga lino nga teyeerekereza wadde mu nkola eya pro bono ng'agezaako okuyamba abantu. Ekyo kye nalambiseeko wali nga ntandika nti enkola eno eya pro bono abantu abasinga enjogera y'ennaku zino bagizalawa tebamanyi nti mu ngeri eyo yonna osobola okuba ng'oweereza eggwanga ng'ate ng'ofuna n'akasente akatonotono ng'olina emirembe. Kati muloya munaffe oyo ye yagamba munaaye nze okutuula ku benchi oba okuweereza eggwanga nga ndi eri side mu balamuzi kansooka enveeyo nzire eno mu practice naye nga nsinziira ku ki okuweereza okw'obwereere oba okw'okuyamba abantu ku bwereere. Mu ngeri ng'eyo nalabira ddala omusajja ateeruma ntama, omusajja alina passion, alumirwa justice. Yakola ogugwe era nkakasa nti ali atudde ku gwa ddyo ogwa paati omuyinza wa buli kantu. Balooya mwenna ne bannamateeka okutwaliza awamu nti Katonda y'abalonda okubateeka mu bifo mwe muli. Ssente oyinza okwagala okugirya naye yandikukaayira. Wameli yaleka omukyala Olive Wameli n'abaana 3 nga yafiira ku myaka egy'obukulu 44 era ng'ekirwadde ekya kkookolo kye kyamujja mu bulamu bw'ensi eno nga yafiira mu ggwanga erya Amerika gye yali yatwalibwa okufuna obujjanjabi. His life has been cut short, but nebaza Mukama nti my children will have a legacy. People will always tell them your father was a great man. Yeah. For me that is enough. For me that is enough. That my children shall not be ashamed of the person they came out of. Abadde kanso atalya nguzi ayimirira n'omuntu wa bulijjo ayogera alina abantu bonna abawejjere ate ng'omusango abeerawo okuva bwe gwatandika oba olina ssente oba tolina ssente. Kye yandekedde nange kyesobola kuleka nga Mukama bw'anaabanga ng'akyankuumya. Yagamba nti nnayo ssente zange awo mu banka
nti naye nze sente zange zino nteekwa okuziteeka mu buweereza nga ndabira ddala nti yali ayagala obuweereza adde nabyo tabikoze n'abimaliriza naye twebaza Mukama kubanga ekyo kyakozeeko ndowooza abantu abasinga obungi nabo bagenda okukiraba nti abadde omuweereza omulungi. Ekyebuuzibwa gwe awulidde bino ebikwata ku mugenzi Anthony Wameli gwe bw'oliva mu bulamu bw'ensi eno biki ebiri kwogerwako?